kyenakola abawala ku kyalo nga balwana bulwanyi kyala nali muvuka w'amaanyi nnyo nga funyisa embuto abantu ku kyalo ono tayina onakwana bakadde ono junior gwe wabeera omuvubuka kitange yali angulidde ka sports bwe kati nentigomya ekyalo ng'obafunisa embuto ze nakola ku kyalo tozogera okyenyumiriza nabo nnyo ate abaana nabajjawo abangi bwe batyo I was a very stubborn boy very handsome era nabagamba ti omusajja omu yali yeebase mwabagana emirimu oyinza okuvuma omulimu gwe gwolimu bwaba agenda okuzookuka nga mutabani we alina engatto bajjunya wangatto n'amugamba naye baaba nze omulimu ogwange gwenkola mubi nnyo nti kiki bankulula mu ttaka bwe baatwala okunkubako eddagala ne balyoka bankube okunkulubula buli wamu wonna bampisaawo oba gambutusi yaliyogedde ki naye si yaliwo naye emirimu gikwatagana mutabani we kyava agamba wangatto webyogera temuli gwe wangatto byogera temuli nze nina obuzibu bantuma ewamu gye bantuma enzikisa eba ekutte ewala gye bantuma waba wawunya kyoba olaba nze buli kaseera nsesema gwali osesemyeko yabuuza wangatto wali osesemyeko omanyi ogeze noyogera nti mutabani we yazuka mutabani we nga sitegeera kyotegeeza mwana nge yesterday nagenze ewa Pastor Kakande yankubidde essimu ku makya nti anneetaaga naŋŋamba oyina obulwadde obukuli mu lubuto obutawona nibwa kituufu bampa obutwa mu State House 5 times Pastor Kakande yagambye naye kati ngenze nsereba why Subiru yampanga nnyo ssente nga ne hamwandabira nga taatawe naye munnange ono ayagala okunyamu oyo ajooga abantu naye nange nkeera ku makya nemusabira nemukumira ebyoto nengenda ku nsozi omulenzi oyo ejjokolire mu ggwanga kati Pastor Kakande mwamaliriza mutya anti tampata abagamba banyima essente alowooza munjo tekiribeerayo Katonda ne bwangamba okuteesa naye sikiba Museveni bwaga nti kuwa biliyoni mekotese ne mukoddomu wange tekisoboka kati tudde wali ewa Pastor Kakande njakufa obwabo nengombulensunu akoma okutunyangamu n'okutunyalamu tibanyaffe bamuzalira bidole byakunyamu mukoddomu nze singa miri eyaŋŋamba nti waliyo akalombolombo k'omuko akunyamu n'akunyalamu saaligenze eyo kati muzeeyi tudde ewa Pastor Kakande Kakande yansabidde era nanga nti obutwa buweddemu mbadde nnya omwenge nga mubanga gumbalagala nafumudde 5 sinawulirayo nekumakya nkete kufumula ensi 5 kati nsigalidde genda mubadokita bakebere oba bwebuli oba temulimu oba buweddemu anyway tusanyusa okulaba muzeeyi obulamu bugamba butya ate nze munange omuko yanniyamu naye nagaana okunyamu ekitoli ekyange kyevuunika nekimukuba amadde okay kati sookere wampuuga obulamu bugamba butya ife twasoma kubonaabo ekyatutwala mu ssomero kubonaabo yes when you have a job plan for another one yes remember that if you are working in a State House you did not become a relative of Museveni and the family kati egaziye nnyo era bajja yakulope wa president nti wabyettaka kumbe naye yali alyagala n'olitunda emiliyoni za $2 ate ne revenue saagi waako ne revenue tewagisasula kasitani erega mukubira ddala najja kubaanikira ttaala najja kufukirira amazzi nga mulya nze najja kubafukirira amazzi nga mulya nange nagibba nagamba musee nalibba ettaka nalibba nagera we bagenda okuzimba nengula wakati nga tebasobola ne bateekamu akasajja mbu ennyumba ya oyo alupo nendeeta ebyewaffe ne bikasiyaka ku makya n'olweggulo olekajja katala nga bikasiyaka kadduka mu budduzi siriki ejjoogo ly'abasajja bano siriki oba bano obateekawo ettaka siriki kuba balokozi oba siriki yabasobola ebindako omusajja amuleetera amayembe nga gamusiyaga ekiro ne mukazi we
bamuleta mbu alemeremu mbwe ennyumba yamusomesa nendimuleetera nga buli lwajjako ettala bimusiyaka ne mukazi we n'abaana naddukamu nenditunda $1,000,000 bali balowooza ndi musiru yali alowooza ndi musiru yowasaana asolera yesu ekazana vice president alipo akumanyi bulungi naleeta ebisiyaga bali ne mwenda nga bagala dinzi bako nze ndisirinkwata sita naleeta amayembe negamusiyaga baluku naleeta amayembe negamusiyaga yali alemeddemu mbu musomesa ennyumba yeye kati ye president yagamba ki wamugaa ati tokanalibi Museveni namugana nalibi aisolo iti nalibi nange kenfunyeeyo mubye ebisambi byentenzi byemusoko nyama nabaga nti embwa nebasanga nga mubaaga entenzibe nemugigoba nze nzibye musoko nyama nalibba notiraje naga nabba nalibba miliyoni ezo eza $, nalibba nange kenakwatayo nange kenakwakulisaayo mubye ebisambi mubye ebisiro nabba wakasitoka nyama nga muneereka mumbabembabye nalitunda $1,000,000 kakati muzee amabaati gakomawa prime minister kimulekawa nti they are 2 issues. Nfukamidde mundeke. I want to go home. I will never fight here again. Family yange mugijoze abaana bange tebasomye Katonda yanyamba ekintu kimu muwanga saafuna looni mu banka singa wagwadda singa ebintu byange byonna singa wagwadda fulo omutwente kamunyezi tufo wano eri kulombi ogonze ngonze nula mu kamera nti bakuleske munkuba bannange bafuka nanyini nsi ngonze mwe mutta abantu bamutta mutte ngonze kitange tantumangako Katonda tantumangako mbakolere naye bannange munte mumpe transport omusajja yayimba n'agamba omukazi yayimba n'agamba omukazi yayimba n'agamba munfunireyo eza takisi nzire kannime munfunireyo eza takisi nzire wa kitange laba ekyana kye najja mu ssomero njula okukitta basange eddambo ate ge magoba ge najja mu ssomero munfunireyo eza takisi nzire kannime sigenda baddaentalinga lukwago bwebwaine ayina emotoka etayitamu masasi walaolabyeko nga agitambuza ng'agireebeesa lukwago lwakwata ku motoka yagitwala wakiseko ate Kazibwe Bashir bamuwa n'omulimu gwa iso era abadde wa iso ne bamuwa ssente empitirivu bwe bamunoonya yaddukira wemoke to give him protection kati nga mumulowooza nti bamukuba baali Kazibwe Bashir alina gye yali embizi nga bamukuba yali aye embizi Kazibwe Bashir yali embizi bali bamukuba era bamunoonya tolidde nti bamunoonya bajamasakona omutwe niye abaana bano baakula batya omwana era abantu bali bambuuza Kazibwe oyo yali akola addemu nze yantuukirira ntwale wamukozi he was desperate for money nze omuntu ali desperate for money simwesiga kituufu kakati wamukozi yawo anaazikuwa oyo Kazibwe mufu nfunda nesegirinya mugwago zoyo mufuna kano kala kali nesegirinya lwaki ko sikabi bunyo nga segirinya okimanyi nga kati Lukwago asinga Bobi Wine akalulu wano tomula muwanga tobidanga muwanga bajja kukyama toyita gamba mulema nti adduka mu Olympics nasinga abaddu ebintu byogeranga naawe toyogera muwanga nogamba nti muziba asinga abalala okulaba leka humula munga towemuli natandika n'enkoko 10 tewali tandika n'enkoko 10 leka kulimba bantu tatandika n'enkoko 2 bano kanana sani bamu ebyalani 4,000 nawe yeta abana 4,000 agowa nga Museveni yabasasula where is the factory yiko wapi ebyo bya bulimba enkoko 10 ozigobye tebiriyo natandika n'akabiri kamu mukikube emimwa ng'akabiri kamu otandika nako nga kalyaki these are the people we mislead the people babanaye babulireko
olunaku lwaleero era ke kali kalese ebyagundi kali tiimu gye kalimu tugimanyika amasanyalaze ako ne kakagombe mukagombye omutwe gwe ye fashion yokka eri muntu sebanga muntu afaananya mukagombye mutwe kano kamasanyalaze bwe kereka bwe katinzo kanti kamiliyoni yegenda kuzaala is a pregnant chameleon. Nze edame yange likugamba nga bwe badde nfudde ekiro ekabala ewazana ennaku ezi satu ente zaawo eziri ez'okusala tugenda kumala wazana ekabalagala ennaku ezi bbiri ekyengera ennaku ezi ne mu nnyumba yange y'omukyala ewaffe ennaku bbiri tujja kuziika ennaku naye nga mulya nga tulya tunywa nga mukuba ndongo musibule omunene avudde ku nsi nene katonda alitegeera mulyoke munziike nga nyimiridde kaleebi kubanga omutwe tegugenda kuggwerayo guliko endabirwamu yawo kabuli eriko endabirwamu yayo kaleebi ndaba akwata ku bakali